Yebaza nnyo abakungu anduziwa Nsaba ekisera kino space tugiwe eri Ssekiboobo ne Mukwenda. ayambazibwa Ssekiboobo ogere wano okiraba mbyaziga abanalongi ono second run-up. Executive Buganda Youth Council Sibalaba Ssentebe wali Darling Mwebale, thank you for being our biggest sponsors. Darling, fine, you're beautiful. Mama Nyabo, Kushona Designs. Mwebale Kwambaza. Thank you so much. Safi Junior School, thank you. Mwaba Singa, you're the best. Aliwa, Toke. Mwebale Tuwa Biscuit, you're one Toke. Ekifaananyi ky'abamiisa abasatu okukuuma ebyafaayo ebyabedda ebya Buganda. Basponsa baffe mweba Victoria School of Beauty tubawe certificate. Mpaka abanalongi bano club ambiance obuwanguzi b'ebokati. Olowooza ki ekikusobozesezza okuwangula? Sookera ddala Mukama asobozesezza okuwangula. Ekyokubiri badde muntu mukkakkamu era nga ndi muwulize. Ekyokusatu badde nkolagana bulungi ne bannange. Era ekyokuna ebibuuzo byanziseeko. Okola mirimu ki? Ndi muyizi ku Victoria University of Science and Technology mu Kigamba Masaka era nga nkola kozi gye bayita information technology ya tekinologiya era nga nziga enviiri nakayiza beauty salon e Masaka. Oli mu mwaka ki? Ndi mwaka gwa 27.
Mbadde wano mu Club Ambiance ppaka z'e Bwannalungi by'obulambuzi ekiro kya leero. Yeah.